Yes, okay, atugenda maaso atende tetutandika butandisanga bakunyumiza obunyumiriza entandikwa firimu egenda maaso. Kakati mu kutandika tulaba crematorium weewo webookera abafu abataziikwe. Ekyali entandikwa firimu egenda maaso era bwe bamala obbookya kati yeno munda bwe batyo babaleeta ne bakolayo tulengera omwami akolayo mu crematorium ng'omuntu yenna abeera mu dduuka eritunda essowaani oba amasepiki noono akola mu kwokya emirambo gye bagisaasaanya awo neera ekyali ntandikwa awo gye baguteeka. Ebiseera ebisinga abantu bambuuza omuntu singa aba ateereddwa mu old firebox ebintu byonna babanga abakumyewo engero za Jerry Bowers. Nze sirina kyendaba kyanjawulo nnyo. Omuntu yenna mulimu gw'aba yeeyagaliramu osanga akola mirambo tekimugaana kulya mu mmonde ng'eno bw'ayokya. Nyambaako tugire. Waliwo yazze omukwata bano ba content creator baagala okumanya his experience ng'ali mulimu guno gwagenda maaso n'okukola kiki kyayitamu mbeera ki. Namuganze Tao. Okay. Vegetarian, Miss Tao? Oli vegetarian, Mrs. Tao? Anedda. Like my chicken oven? Zomanyi enkoko yange njagala nnyo enjoki. Kyokka akola mu byakwokya mirambo mbw ate ayagala nnyo enkoko enjoki. Watanga ekifaananyi eky'okubabula kikugira. N'agamba naye abantu abamu balaba ebintu bino ne bakaaba. Okakasa by'okwata obyagala. Alina ba viewers baabyo, alina ba customer baabyo era baagala okulaba kiki ekibeerayo. Abakolayo bo baba batya, tebatya mirambo. Ono tagutya. Yeye ogenda okuwulira gwe bataddeyo alaajana baleesa mufu bannange sebo mbadde manyi baleeta bafu bokka nange kyembadde manyi naye leero sikitegedde leero naate omufu abadde atya nyankanyaka tekadde mabega ogenda okwetegereza wamawulire kamera n'agisuula omunjokya gasiru munjokyeza stupid sire bogas n'olaba gasiyavaayo omufu the dead has refused to die. The dead has refused to die. Kumbe si mufu omuyokka n'amufu omulala wuunaganya okufa. Omufu kino sinze kireese sinze kaakati tukwate eyo nga tuvuddeyo. Waliwo essimu evuga onambuza kitegeeza ki? Lwaki okola kino? Kanga tumbadde nkuyambako okuviirala ku musango wa Black Deer case. Mbikoye neetaaga okutandika obujja gwene ekyo manyi kiba kirungi muto naye ku byonna bye tuyisemu nga bafamire toyinza kulekaani okitakati kyekigenda maaso bamukubidde essimu ono omutaabuza buli kimu kiri bulungi mutawaniwe gwe bayita kupa maama ali mu kutereeza era abaagala babe nga bagenda maaso batandike obulamu obwabwe nga tebuliimu taata we ono kitaawe ekyo kikwasaganye. What are you going to do when Cooper and I are gone, huh? Namuga ogenda kola kinga nze ne Cooper tetuliwo. Namuga saakuli kiwula kuva gy'oli. Kati mwagala kunnekweka ng'otandikira kubba muzzukulu oyagala mutwala kweni osaaga. Namugamba nti leka tombulire nakikutawaanya ebbanga lyonna lyembadde boosi wo ye boosi wo ye kitaawe bonna bakolera poliisi kakati n'essimu evuga. Otegeeza ki ekyo? Essimu muzeeyi zimukubirwa nnyingi ne wabaawo endala. Kiki? Slow down. Yogera mpola akakana ng'ombuulira. Agambye eki? Kati girazeewa emirambo gidduse mu ggwanika. Bannange kati omuntu ateekeddwa kumanya atya ekyali ntandikwa firimu egenda maaso. Gundi ekyo ngenda kikwasaganya nesooka osigala. Waliwo enkomerereza oba ki? N'agamba ngenda kufuna siri. Waliwo omuntu gwe bayita siri ajja babisitinge Cooper gwe nkwetaaga obeko kyonkolera. Yamuganyagala ogenda eri Kesrani omanye kyekituuseewo. Okyali musirikale owa Mountain Bay akatundu bakayita abuzayo sabbiiti 2 abadde abuzayo sabbiiti 2 abenga atawanyika oba awummula omulimu guno ogw'obusirikale abadde akolera wansi wa kitaawe we nga depute we
kakati ate ekitundu kiguddemu obuzibu era abadde ali mu kweteekateeka kwagala kufuluma nnyumba ya kitaawe agende atandika obulamu obubwe ne mutabani we gwe bayita kupa naye waliwo ebiguddewo nakyala baamuyita yamuyita Jane Kamin baamugambye agende akebere alaati endala multiple 1033 endala ekigudde ku Cordova Drive kati aba akyagenda ogenda okwetegereza muntu kyona atambula anyooka alinga eryanda ayaka alinga lyanda akutte eri mu kibira naye omanyi okulengera omuntu adduka naye ng'olabanga akabiriti abantu ku lediyo ya poliisi basabira kumukumu obuyambi waliwo bye balaba bye batategeerekeka bannange bano baakola batya kumbe waliwo abadduse mu semitale mulimbo oli bamuziika ali bwereere abantu abano bakomyewo engulu naye bonna abakomyewo be bamu ku bantu abaziikiddwe wano mu lunaku lumu emabega bambi ne kanaakana kabadde kafudde njagala kulaba maama wange babadde abafu badde engulu saabo bokka abali mu ggwanika wabula n'abo abali mu semitale. What is happening? Igenda maaso nagamba it's all about this and VJ the Iron Mike out emination ka big up everybody de mutwagala nnyo tubagala nnyo eno bagiyita revival. It's been 35 days. Ennaku z'ensa 35 oluvannyuma lw'abantu abaali bafudde okudda engulu bakiyita revival. Mayor Ken Dillish's surprise. Mayor Ken Dillish agambye ago allows babenga bali fitinga egundi return to work. Abantu babenga badda ku mirimu gyabwe. However, authorities wabaddewo kafyu ne lockdowns oluvannyuma lw'abantu bano okubanga badde engulu abantu abali bamanyikiddwa nga bafudde mu kitundu. Wabula checkpoints zisigaddewo eziri era ng'enguudo ezimu sigala nzigale eri ba revivers bwe babayita abo abantu abali bakakasi nti bafune badde engulu. 7 have been identified. Era olwaleero baka-identifying another cases ziri 47 boogera ku balala abalamu abazuuliddwa nga baali baafa. Ekitongole ekya Central Disease Control kyagenda maaso n'okwekebejja buli muntu yenna oba alina ekimuliko ekikyamu naddala babadde bakomyewo engulu oba abaakomawo engulu ziri ennaku 35 mwezi mulamba ne wiiki nnamba. Abantu bakyagenda maaso n'okwekebejjebwa n'ekitongole ekya CDC. Kakatwadde eno waliwo eyayingira owayozeka kwen lockdown erabika bagijjewo. Yamugaa kitaawo si sherifu lwaki wasalawo okukwata ekkuba okwekweka wano kakati ennaku zonna eza lockdown ono oba abadde wano ono yadde alina okulekani asinkana muganda e northwestern kakati no kalantiini ebadde mu waso akatundu ketuli bakayita waso. You know what? Classes start back up tomorrow, and as excited muluka guno gwa Mount Bay person. God, I'm sure I should stay that way. Ebintu bibadde bigenda maaso bingi byewuunyisiza ddala. Abamu babadde balyasobola kusinkana baganda baabwe bali ku sayidi endala ey'ebibuga. Tuli mu waso Mountain Bay. Kakati yamugamba oba osobola tuyinza okwaweerongoosaako oluvannyuma tugende tulaba firimu oba ki. Kakati waliwo akabaala akaali kanera nga bw'omanyi lockdown nga ejiddwawo abantu babadde tebakyacakala batandika okuddamu ekyakala abantu babeera n'ebintu bye babadde basubwa. Ziri ennaku 35 okuva embeera eno lwe yavaawo ezaali ziyise. Kati omulembe gwe tuliko guno si gwe gw'abasajja okweyogerako nnyo era abakyala ebikolwa babyekolera kuba bakimanyi abasajja ennaku zino bavumbeera. Kati ate abasajja ennaku zino be batalina muliro naye ate abakyala balina mungi. Kati lengera omukazi wuno atema omusajja sipeya mazima ga Katonda mugulu walayi ya Mungu kino tosobola kikkiriza. Naye ng'edda ng'omukazi omugamba katema sipeya nga ye mutya bw'azibiriza atemya alinga ali ku masannyalaze. Kati byakyuse ebintu babyekolera. Kati ensonyi zaaweddewo kati abakyala oyinza obbayita erinnya eryakagwa ensonyi aba ali awo essimu evuga ono babysitter yakuba. Yes, Coop's in bed. Coop ali mu buliri oliwa kyekiriwo sirika
horse. kakati Lester bazudde embalasi ye nga nfu twagala ogenda okebereyo Animal cleanup duty for some. nze siri ku animal clean up duty kwenda na totandika bintu byebyo nze ja mukasasiro Deal with it. genda okwate kuba orekere wa Lester olabe kyekigudde ku mbalasi ye Don't worry about it. Okay. oyo babisiita gugambye kumbe kitaawe yabadde akubye Sorry, I'll go. kale bayi kwate kooti Don't forget this. obunyogovu bungi obweru tewerabira kino All right. nga gyamusiibula Okay. bannange ye mwana muwala ddana ebintu byonna byakyukamu yalina pulaani okukwata ekuba okubanga atandika obulamu obubwe kasita baafuna lockdown puroguramu ne zifa jjukira bagirifutinze kati buli muntu asobola okudda ku mirimu gye kutambula naye ate checkpoint zisigala zikyaliwo abantu bali bariviva tebabakkiriza kusala nsalo ez'ebibuga okujjako abantu abalala kasita bakebera nga toli revival osobola okutambula ne ba revival era bagenda maaso n'okulistinga oba okuwandiika omuwendo gw'abo bonna abadde engulu ku lunaku olwo mu kabuga kano tetumanyi oba mu bitundu ebirala eby'eggwanga bwe kiri naye mu kabuga kano ake Mount Be kati yatuuka bamugambye agende akebere alabe kiki ddala ekituufu kati embalaasi yiino embalaasi eringa gye baayozezza emimiro kiki ekyayagudde embalaasi okukira awo obusungu nga bwabadde bungi abaali awo ogenda okwetegereza olowooza agimani naye bannange Lester naawe Give me a heart. oyagala kunkubya mutima Yes, you don't. nedda sigenderedde Like I've been telling you, nambadde ga mazima your own. You're not ready. nze mbamanyi abapoliisi tebatya Let me check memory lane, please. I'll have you know, officer, that even Never. at E2, I believe my best days are still ahead of me. n'agamba obadde ki naawe okwekanga obwenkanidde awo nange ku bukadde bwange obw'emyaka 82 mba nkimanyi ennaku zange ennungi ziri maaso kyekyassa embalaasi simanyi noleka aliwo ekyagirumye zabadde kayote kyekyalumye embalaasi kyava yeetegereza Have your truck here? olina emmoroka ennene ekikula bwe kiti ekosa emipiira egyo Some extra steps in. kwe kulira ekitambula mu ttale What are you doing? okola ki awulidde ebigere ebitambula biddeeri kyava amulisa nnyo ne katooki ke kaaka bwa kiro ajja atambula ekyali ntandikwa firimu bagiyita revival Emmys production nga bulijjo Ronnie's entertainment as usual ekyali ntandikwa wakati ogenda okwetegereza guno si musege waliwo ekyuma ekyakubya omusege oba wolofu yeetegereza naye bino bibadde bigere kwe kulengera amannyo ki ganno amannyo siga muntu gano amannyo galinga ag'omuntu I don't know. I mean, kakatwadde erudda and I had a pain shooting up my arm, and then everything went dark. maama ku makya agenda maaso ayita mutabani we kupa amugamba yitawo njagala olabe tukyatandika butandisi And I know that the sheriff's new task force has a registry of kakati nno lord agenda maaso n'okwogera delis to leave our home. ku sheriff ono n'obuvunanyizibwa opyasaako ne task force unity eyo okumanya buli kimu kyonna embeera eri ku nteeka abantu tebalina kweraliikirira pulogulaamu teziva ku tv ezoogera ku bantu bano abadde engulu oba tebalina bulabe ku bannaabwe be bawangaala nabo naye meeya ali mu bagumya How long have you been sitting there? kanda tuobedde otudde awo For us to go back to school. ono awulira talinagala kudda ku ssomero Scientist approved owulidde omusajja ayagedde ku tv sayansi yakakasizza in this town. tewali bulabe Approval, right? n'agaajukira siwali kintu kyonna kisobola kubeera mu kibuga kino jjajjawo nga takkiriza anti ye munnamateeka era yakulira basherifu njagala olabe yitawo nagambye aba robotex gas distributors abasangibwa mukono batunda n'okulifiringa gas okuva ku toto shell starbex morgan gwe wenna yeetaaga delivery ku gas bamukutuusiza waka oli wa ssomero oli wa woteeri bamukuleetera bali ku ssimu 0705 973300 kakati twatuuka ku ssomero naye nga jjukira omuto abali tayagala kujja ku ssomero yali tayagala kujja ku ssomero kakyava azungulula ekipapula kye I don't think I look like that. sirowooza nti ntunula bwe ntyo
ke kaana kali akadde engulu. Akaana kaafa, abantu baali bakakano kaali kaafa kakomyewo. Naye nenjogera bulijjo koogera bwe katyo. Efirimu egenda maaso. Kakati munnange. Why do you have us trapped here with all the freaks? The Chicago of Richmond's is one Abantu bali mu kwekyanga. and Uncle super pale and Omwana nze ansobedde yapeeruuse nnyo. Kale we yali awo tannafa yali si mupeeruufu bw'atyo. Ebizigo tebimukwata abatuuze beekyanga. so I really do, but if he passed before the 4th, I don't Kakati abantu abadde engulu balabika be baali baakaziikibwa lunaku lumu 2-3 emabega. an angel. Oh, we should. Nze obwange yabadde afudde lunaku lumu oluwunguko. Lwaki teyazuukuse ne bano kali waliwo akomplaining owuwe teyakomyewo. Kati kino Jodi kyabadde nga kiraba ekisaana okuloopa ku poliisi. Poliisi eri mu buzibu. Waliwo yali agala owuwe nyabalala babeekokkola. Omufu yanisigadde mufu naye ate waliwo abagamba wange lwaki teyazze. Kale ekisinga omwewuunyisa. Mwana mpulira n'emmere ennemye. He's not budging. It says task force only. Ebintu embamuganya bingiramu walina okusigala ng'akutinga ng'omusirikale owa bulijjo. Jjukira ali agenda kutawanyika mu weeks 2. On his deck. Lockdown ne bino ebyagwawo bye byamusigaza ku mulimu. Kaakati nno ogenda okulira abazadde beekyanga bambi. Waliwo omwana we kale ye yali yafaanadde engulu naye abaana bamuyita zumbi. Era kali twawulidde katabani k'ono kagenze n'ekifaananyi nga kawandiseeko zumbi. CDC folk. This one's a real cutie patootie. No, aba CDC balike babikwasaganyiza ddala. Kwenu wangi? Let me introduce myself. Kwenika neyanjule. Waliwo omukulu okuva mu CDC. Be reasonable. We Yamugaba n'ensonga. don't want to parade that man out there and Toyinza kupaledinga musajja oyo. listening stunt. Weyiibanga publicity stunt. Look at Tuli ku buzibu. don't understand how Olina kyotategeera. this helping. If anything, Ekintu ky'okutukangakanga abantu tekiyamba. authorize their removal. Namugaa naawe kennyini tewanyambye. Bwe nagamba abantu bano tubajje mu kitundu tubasengule. Abantu bawulira okuba tebali safe. Omulimu gwe kwe kuuma abantu be okubakuuma ne bawulira nga bali safe. I can't Kati people bawulira nga tebali safe. won't send them away. Nze sijja bagoba ku kitundu. One stubborn asshole. Ndi gwe nkulabira ddala oli Vansi etawanya. Vansi eri staboni. Weetegereze. Go in there. Come on. Togenda munda eyo. Kale ng'ayitawo. You know, if you want to send a message to Dilish, Bw'oba oyagala okusindika message eri Dilish, mail. embalaasi y'oli yafudde. Kumbe taata ono ali wano. Dana. This is Dr. Ono Dr. Ibrahim Ramin. EC liaison. Ye munywanyi okuva mu CDC. Cyprus. Yeah, it's my daughter. Ono muwala wo nti ye. Pleasure. Basinkanako mu kabaala kakati ne beeyanjula nga abateera bangako ate ng'ono sseba akawala kaali kagala mwanjulira mwawulira mu mmotoka. Days, and I need the appropriate time to catch up and help us. Yakasinkana ebintu bitono era yeetaaga obudde obumala obuli appropriate okubaako ebintu byategeerera ddala. Kati kumbe ono alina fayiro gy'ali mu kunyaga. Ono yamulaba. Yes. Yes. And have you considered that maybe revivers might be dangerous? Kakati taata ye ekintu kyalowoozaako ne revivers bayinza okuba ab'obulabe. Tetumanyi naye we baba babakebera balaba abantu abasigadde nga bali nomo abantu aleka okuba tebalina buzibu. All revivers said. Bwe twogera ku ba revivers naggaye tutegeeza abo abafu abazze engulu Right now. nga balinga abatafangako naye abamu langi zaabwe zakyuse. Muzeeyi mweraliikirivu nnyo okusinziira ku complaints ne concerns okuva mu batuuze abalala bawulira tebali safe. Wadde oli aba muntu wo naye okusula n'omuntu gwe mwalaba nga wamuziika n'olumbe mwalwabya omusika entunno nsi etandika omumukuba. I've got much bigger shoes than you do, Doctor. Yamugamba nti munayinze mbadde njagala buli omu akolere mu layini ye tuleme kusambagana kwegamba okwonagana. Okay. Nyinza okusambagala nga ndi mukola mirimu gyekweninze totya nina engatto enene n'okusinga z'osobola okugyamu dokita. What? Muzeeyi alina obuzibu. Ono alina famire ya. Did you take care of the horse? Embalaasi wagikwasaganyiza. Necropsy, we're just... Lande ali ku necropsy.
tukyagezaako kunoonyereza Stretched pretty thin as it is. ng'asooka ajja alaba efayiro gy'abbye wa kitaawe. Fayiro eno egamba ki? Ng'agiyisaamu amaaso. Joseph Tapin, Miles Miller, Stephen Crumbust. Jukira lisiti erabika gye baasooka okulaba, abantu be baasooka okulaba abazze engulu egenda yeeyongera kuba abantu bafa mu bitundu ebyenjawulo ebyensi. Guyinza okuba mumanyiiko batono kumbe newala bazuukuse bangi. Abo nabo kyobola baateekawo points abantu balina okuligesitalingira abo ababa balabiddwa abapya. But we can't keep holding the position. I know you're stuck there, but it's been over a month and we can't keep waiting. We'll have to move to another candidate who's available. I'm really sorry, Dana. Helen. Kaakati ayogera n'omukyala gwe bayita Helen. Helen amugawo ojja tusonyiwa. Ebbanga lyetoolodde tuleke tugenda kulinda. Tugenda kuteekawo kandidenti omulala. Yandibanga okwawukana ne kitaawe alina kye yali abala. Kaakati nno ne chance eyo erabika emudina ayingiddwa. So alabika nga ali stuck wano wennyini talina gy'alaga. Yatunula roofing eringa ejjamu amazzi. Yeekangakanga nnyo. What do you want? Oyagala ki? All right, no horsing around. Oh, come on. That was a joke. Because you gave us a horse to Randy. look at. Yeah. Randy. The horse, Gwe yawadde abe ng'anoonyeza ku bye embalaasi. Kati ate embalaasi yambuzeeko. all right, I was minding my own business. Nadde ndi ku byange nga ndi mukola omulimu gwange. Aba CDC we bajjidde. With some ET shit. Embalaasi baagitutte. Embalaasi jukirade bali mu kuginoonyerezaako okumanya ekyagisse nga tekaabye nakkaaba. Embalaasi efa etya nga tekaabye nga tekaayanye namu. Weetegereze tugenda maaso. Kaakati waliwo eyatuuka. Person I can meet with today. Yagamba oyo asembeemu abo gy'okusinkana leero. Abalala ne babagoba. Baagambye balina okukebera abantu bonna abazze engulu. Ono yakonkona. Gosh, you really don't have time. Yagamba ndi mbwangu siina budde ne wabaawo eyeesogga. Ye omuwala gwe bayita M. Miss Cypress. Really, you must be. Ekituufu nina bwendaga. Lindako. What the hell are you doing? Okola ki? Have to do. Nkola ki nteekeddwa kukola? I've been texting. Mbadde nga nkuweereza messages ne nkukubira ne nkuweereza emails naye nga toziddamu. We'll meet. Kale tujja kufuna etusinkane si wano. Our spot. Tusinkane mu kafo kaffe. Be there. Olina okubaayo. I promise, but Nkusuubiza nja kubeerayo M. we have to be careful. Naye tulina okwegendereza. Getting a little scary. Ebintu bigenda binkanga. What do you mean, scared? Ki kyotegeeza okukanga? Not here. Si wano, si kati. 7 o'clock. Ekiro ssaawa nga emu. Akawungeezi ssaawa emu. Kyava amukwatako. Kyuka buli wamukwatako omuwala musanyaazi gamukuba. Ate ono alinga agamba ekintu kirina kikomyawo. Ate nga buli wamukwatako ekintu abanga atandika ekitandike. Kyava ayitawo n'afuluma ave wano. Firimu egenda mu maaso. Kakati munange mu kuva eyo nga tujja tutuukira erudda mwana muwala y'ono yeddana. Abantu bali mu kubajjako musaayi buli kaseera babeera babasomako. Dana? Kakano Dr. Yuno. Yeah. What can I do for you? Nkuyambe ntya? Go talk. Tusobola okwogera. Great. Yeah. Siwali buzibu. My office. Right? Yeah, wow. So, Eno yeringa ofiisi ye. hey. We need to evacuate the area, thanks. Sorry, she's actually really nice. She's here for me. Let's just not make this a thing. Ekintu kino tetwefuula abakigeta. And lockdown made me Lweno lockdown manyi yandeetera. an effect on. Kati jjukira yaswala. Omusajja gwe yali agenda maaso n'okulonda ekkubo mu bbaala y'ono. Professional. Kati bwe yamulaba maaso ga kitaawe n'amwanjulira ng'owa CDC liaison. Oh, just Yawulira ng'aswadde.
kati alinga eyawozaako mbwe ennaku ze yamala mu lockdown alinga ayali libido ng'erinnye bwagazi bwasukka kakati nga buli kyalaba ekiri awo asobola ofaafaagana nakyo kale no kyava akyusa ebigambo naye nga ajjukira ekibadde kimuleese bano be baatutte embalaasi ate bo gye badde bagenda maaso n'okunoonyerezaako kati yamugamba ndi ku mbalaasi waliwo ebintu ebyagisanzeewo twogera ku bujulizi ng'amannyo ge yatadde mu kaveera naye wabaddewo n'ekyuma ate ye kyataalaba kati ekintu kyonna ekirabikanga bujulizi bakissa kibeerawo kikuuma bulungi ono yajja amannyo gano agasomeko katonda wattu amannyo They're identical. Amanyo gali identical. Teeth are identical. These are a set of right homological inside. Eno seti or superior right. Yakanaini. All with pristine dental clarity. Kwegamba. Gonna gakakasa nti manyo ga bantu. Subject. Osobola okugalaba with a pristine dental clarity. Osobola okumanya nti manyo ga bantu. Okay, if I show you something. Singamba ako kyenkulaze onookikumira kati wange naawe. Scouts honor. Kwenisi wali buzibu. That's not what that is. Laba. Okay, this is Reviver. Eno Reviver tissue omubiri gw'omuntu eyafa nadde engulu. Kati bw'ogusala bafunyeyo ekibajjo. Yeah. Kiddawo. Only works. Naye anything pre-existing at the time of death will remain. That's why you see some revivers with scars or some with ailments. Okujjako ekyo kyokka ekintu kye yali nakyo mu kaseera we yafiira tugeze ng'enkovu ekiwundu ebyo byo amannyo ne bweba gavuddemu gaddawo nti ye ekintu kyonna kye yali nakyo mu kaseera we yafiira bwadde engulu aba nakyo ng'enkovu enkovu yo tevaawo ebyo ebintu we yafa nga abirina ne bw'omubaaga era enkovu esigala weeri kati yatya tebamanyi oba coyotes ze zaaluma embalaasi waliwo omuntu ayadde akweka embalaasi waliwo omuntu ayadde agezaako kukola kavalapu oba ekintu kyonna embalaasi eno bwebanga oli waliwo ekyagiridde waliwo emmoroka eyalabiddwa emmoroka eno yali yagala kusikako mbalaasi kubanga yabuuzizza munnaffe lesito balina emmoroka eyenkana ekyo ku mipiira gye twalabye oli namugana nedda kitegeeza aliwo yadde agezaako okugyawo embalaasi eyo abalala baleme kuzuula nti embalaasi waliwo ekyagiridde kati oyo yenna yabadde agezaako kukola ekyo kirabika lesita we yamuwulidde neyeekanga kwe kudduka embalaasi neesigala naye nga kirabikanga yabadde kavalaapu oli yabadde ayagala embalaasi eno baleme gizuula nti yaliiriddwa kuba mu kuluya kw'embalaasi waliwo amannya agasigadde kitegeeza nti omuntu we yalumye oba kiki kyonna amannyo gasigadde nga bwe bagamba nti omuntu yenna akuze emyaka talina kuluma nnyama amannyo gasobola okukongokamu kuba aba n'ebibuna ebinafu firimu egenda maaso naye waabaddewo engeri ya animal trap oba bino ebyuma ebikuba ensolo byakubyemu musege kiteekeddwa okuba nga kiva ng'amannya ago ga muntu mukadde kuba amannyo ga muntu mukulu osobola okumanya munange firimu egenda maaso bagambye mbw amannyo gayinza oba ga muntu mukulu yakubira kitali namuga ku bitwalo awabadde embalaasi tulina amannya 7 ku kye bayise Revivers Registry amannya 47 naye tumanya tutya nti be bokka quarantine zone eringa abantu bayinza okuba bangi baafa kwegamba omuntu ayinza n'okuba afiira mu tulo n'atamanya nti yafudde tulinawo Reviver gwe tumanyi alina violent history obanga yali aziiza ku misango naye nga tali ku register eri eyaba Reviver oba kye bayise Revivers Registry yukira banga aba Reviver bonna abo abaafa ne badda engulu babakole registry babamanye we bali ne babeera naye ono agambye tumanya tutya nti abantu 47 be bokka
kubanga omuntu yenna ayinza n'okuba yafamu nga yeebase n'azuuka ku makya nga mulamu, kubanga ye omuntu yagenze mu buliri abajjukira nti yagenze mu buliri n'azuuka ng'ali mulamu. Kakati abantu ababa bafudde oluusi mu kaseera ako nabo tetubamanyi ne badda engulu. Kakati n'omusajja mukulu aba ali wano atudde. Damn it, Ken. Dad? Taata Martha? No one calls me Martha anymore. Namugasi wakyali ampita Martha. Yeah. Yambuza buli kimu kiri bungikoye nti ye. I'm just... Where have you been? Obadde ludda wa? Like 3 times. Why are you ignoring me? Mbadde nga kkubira emirundi esoba mu esatu obadde obulidde wa lwaki? Agreement, remember? Tulina kye twakkaanyaako. Wild in your condition. Tosobola kuleka nnyo otambula sambala bw'otyo ku mbeera gy'olimu. Ko ndi bulungi. wanted to call to let you know I was alright, and that would be better about calling, okay? N'amugamba mbadde nze kkubidde kuga nti ndi bulungi. Siina buzibu. Firimu egenda mu maaso. Ayina abaana 2 ab'obuwala, naye omu musirikale era akolera wansi we, naye omulala wuuno ate ye muto kyokka tategeerekeka. Lockdown yonna takomyewuka, yakwata essimu. Ayina ebimusumbuwa. Nze Professor Wayima. Kakati nno Professor Wayima yalinga balina enkwatagana naye, era omulundi gwe yasembayo kakati nalina empeta mu ngalo ze. Empeta eyo zino ez'obufumbo. Nejjukira yasembye okulaba Professor Wayima yamugambye nti tujja kulabagana ssaawa emu mu nfo yaffe. Kakati yamukubira essimu nga teriiko, kyokka erudda wabaddewo abadde alaba. Mwana muwala waatudde, katukwate kubo ne tudde eno. Jjukira mu bimu ku ebyo ebyasangiddwa ku crime scene we baakoze study mwabaddemu guno omusumaali ogwaleyirwe. Ono gwe yamugambye nti lwaki nagwo tebagusevinze ng'ekizibiti, olina okikuumira mu kifo nga tegusobola kwonooneka. Kakati n'akomawo kuleyirwe kwe kusangawo omusumaali omulala ogwagudde oba ogwaggiddwayo. Kati yakwate kubo n'abaako awala wajja. Jjukira bagambye nti mu balivivers waliwo gwe basuubira yalina criminal history oba violent history, yali musajja wa mutawaana nnyo n'okumusibako baamusibako. Kati omuntu oyo ye nga tetumulaba ku registry kwe kujja, naye ng'ono yagambye nti watya ng'abantu betulowooza betulina ba revivers basukkamu mu muwendo ogwana mu 7, kubanga omuntu tufuna reports bulijjo nti omuntu yabadde yeebase n'afa. Watya nga waliwo abaali beebase ne bafa mu tulo ne batamanya nti baafudde, ne badda engulu enkya nga tebamanyi nti balivayiva. Kakati ono ajja akebera bw'ayita abeeno tannabategeeza nti ajja nti babadde balina enkwatagana. Embazzi siddayo, mpulira, siddayo, tantwala jangu. Yono yamukuba mu kyuma. Yesu Kristo. Olina emmotoka, embalasi wagijja otya? Kikyogerako kinzigyeko bambi. Amugambe ndi embalasi wagyetisse otya? Kweni embalasi yamukuba ekyuma n'addawo. Yali omu ku balivayiva. Miles Miller. Yego Miles Miller? Kwenedda. No, I'm not him. Si nze ye. Nalowooza nti olina kuba ye. Why can't y'all just leave me there? Ye lwaki tondeka nze kaba nange? I did my time. Ennaku 2 emabega keni bansibe obudde bwange obw'obusibe ne buggwako nabukolerera. Jangu. I do not know what the hell you were talking about. Simanyi byogerako eby'embalaasi, okanyako nga mbalaasi. No, nothing. Nyamba nkuyambe. Waliwo eyatutte embalaasi. Yeah, you do. You horse people are so damn weird. Your teeth. Amannyo go. You've been going back since... Amannyo go nga tegakomawo. They've been going back to you? Huh? Gakulabikira nga gaali gakomyewo.
kyava ajjukira dokita bye yamugambye livayiva yenna bw'afa nga talina mannyo era ne bwadde aba tagayina era tegakomawo naye abo balivayiva abafudde nga balina amannyo ne badda engulu nga bagayina ne bwe gavaamu gadda kati ono teyalina mannyo ate jjukira baasanga amannyo embalaasi we yali erumiddwa naye embalaasi tebategeera embalaasi yabula etya oba ani yali agezaako gitwala wetegereze kati baamwetikka naye ng'ekyamazima ono n'amannyo yali tayina agage gaali gasiriira nnyo. Sanyusa okulaba munywanyi. Hey, you're still not off the hook for that stunt you pulled last night, by the way. Tonnava ku ddobo eyo stand gye wapulinze kiro kyajjo. That stunt? Alina ka stand ke yakoze. How long are you gonna be? A couple of the farms are on the outskirts of the quarantine zone, but it shouldn't take too long. All right. Kakati omwana amulesse. How about you don't load him up on sugar this time? Oh, really? Yeah. Says the person is going straight to Friedman's for chocolate glazed. You don't know me. Amulesse wa kitaawe n'ayitawo alina emirimu gyali mukwasaganya so yeetaaga omwana afune wamuleka naku zino bali bize kakati aba agenda okwetegereza kyavasi nga talengera M. You know, Dana? the hell? Okola ki? Wait. Linda. What are you doing here? Kiki okola wano? You know how risky it is for you to be out here like this? Omanyi kiri risike kwenkana kikuga okuba ebweru eno? Mbu yasumagidde. Nawe yasumagiridde. Kyetumanyeemu ono alabika alina ekizibu. Ate omuntu ge yaddaagala akyogereko naye yamulimbye omusinkana n'atajja. Yamwekwese. Alina ekizibu kye naye nga leka tayagala kyogerako na famire ye. Not gonna talk about you adopting some kind of vagrant lifestyle? Kakati tugenda kwogera ku bulamu bw'ogezaako aleka yagala kweyigiriza. Amaze ebbanga nga ennaku abuze. Wiikisi oba mmeka? Ekyo nno kibadde kitiisa nnyo taata. Yamugamba abantu badde bafa ne badda engulu tetusobola kuleka nti tukuzuula oli eno wekka. Osobola okumbulirako enkanda tutanandeka. Namugaba ebibuuzo by'ombuuza lekeraawo. Taagala mubuuza bibuuzo bingi. Gwe kyolina omanya ndi bulungi. Kale. Namugaba naye olina omanya nze ndi mukulu wo ate ebaawo obuzibu jjukira nina emmundu ne tteza ak'amasannyalaze. Tuddawa kwe nina omusango gwe nkolako. Waliwo emisango poliisi gye beekolako n'omusirikale ng'anyumirwa ku ekyo ky'akola. Namugaba naye saagala ogende maaso nakweriraanya bintu biyinza kuviirako kutula magumba go. Waliwo abantu baba n'obulwadde ng'amagumba gaabwe manafu nga singa aba akola ekintu kyonna ekizito oli kutula kyangu. Kati yamusaba ku byokulya ono wedda alina budonati bwe. Kekakyampisa muganda we musaba ku kyokulya wadde muganda we wadde biri awo kabe nga anaabimalawo kabe nga tabe naabimaleewo. I remember that. Tutuno. That was the first time I caught Derek cheating on me. Yamujjukiza omulundi gwe yasooka okusinkana Derek ng'amukiitingako. Era y'ensonga lwaki baayawukana. Derek ly'erinnya ly'omwami we. Yali asazeewo afulume woso. Era nali mbivuddemu. 10 years later, still here. Kyokka era emyaka gino giyise nkyali wano. Yayagala okufuluma ekitundu kino woso. Oluvannyuma okusanga bbaawe ng'alina omukazi ng'amwendako teyagenda n'omulundi gwe yabadde agezaako okwagala okufuluma balivivers we baalabikidde. Munnange ebintu bikyuka olubuto lw'omwana gye lwava omukazi alaba bbaawe nga yayenze n'agamba nkumaze naye ebiva mu nkumaze ogenda okulaba oli ali lubuto. Kati olubuto bwe lwajjira olwa mutabani we Kupa. Kyokka neera ssebo baayawukana.
tebakyabeera bonna. Omuntu gw'onoobeera naye n'obangala naye oba omuwulira naye gw'otaabeere naye era oba omulaba. Waliwo obufumbo okuumagana bwe bityo. Kakati ono alaba muganda we alina ekintu ekimubulako naye amugaa wandibadde ofuna obudde. Tulina ebintu bye twali tuteesezza okukolako kwegamba abantu kiba kirungi mugende mukoleko engendo eziri adventurous. Obwongo bw'okubanga tobukuumidde wamu. Baabo. Mom usually lets me flip it. Maama buli kaseera ndeka ne ndikyusa. Eno ennyumba yange nze nfumba. Yes. Saagala kukola nsobi. Naye ate effumbiro olwedde liringa ensobi. The station had better be in flames. Munkubira essimu. But I do have a fire that needs putting out at Opal Shaw's house. Waliwo omuliro gw'aba alina okuzikiza ku Openshaw's house. Door or her phone. Yeah, she's been having a tough go of it. You're gonna burn, Grandpa. You could use a familiar face, you know? Ya tugenda maaso twatuuka erudda. Yamuga asigala awo. Kaakati nno emmotoka erabika eyatwala embalaasi obe yiino. Officer? Senyaba ofiisa gyebale. Morning there. Osuza otya ofiisa? I'm, Yenze mukyala Ditimani, ono ye mwami Ditimani. Help you? Tukuyambe tutya? I'm looking for a horse. Noonya embalaasi. Horse? Embalaasi? Tell you right now, we got no missing horse here. Ere tulina mbalaasi yabuze wano. Yeah. Kyekyo. That's nothing. Ekyo tewali. The animal's knocking about us all. Ensolo zikoonagana nnyo. Embalaasi gye baali balina okunoonyerezaako yabbibwa. N'aba CDC be bali batekinze over crime scene eri embalaasi nebbibwa. Baali beebuuza embalaasi ani yagibbi naye nga n'okusooka waliwo emmotoka emipiira oli gye yalaba. Neyeebuuza emipiira gino gyadde gino nyeeki kireka baali bagyegezaamu okusooka. Embalaasi ne batagitwala naye ne baginona ogw'okulala. Kye yagambidde nti waliwo yali agezaako okukola cover ups okubaako kyabikka. Kakati musajja mukulu yajja. Mr. Show, you please open the door? Nze Sheriff gulawo. Bamukubidde essimu. Sheriff. Kati yajja ne muzzukulu we. Jukira muwala we yamumulekedde. Sorry, Sheriff. Sheriff nsonyiwa. What's all the fuss about? Kiri ki kino? I'm just doing a wellness check. Mbadde nze kukeberako. What's about a disturbance here, loud noises? Twawulidde amasimu abatukubidde amasimu ku poliisi mbu abantu bawulira amaloboozi okukuta okubagana. Ogenda okwetegereza ono agubye engalo. Ne tudda ku bano ono emmotoka ye gye yatebereza nereka yeetika embalaasi agisanze wano ewa Mrs. Ditimani ne mwami Ditimani. Kati ate najjawulira erudda mu kibbaani waliyo okubagano n'agamba nsolo. Nedda Sheriff teweetaaga kunkeberako. Essaawa eno siri bulungi. Ng'ogyeko ekyo naye buli kimu kiri oke. Genda munnange ndi oke. Omusirikale n'alemerako. Baamukubidde essimu nga mubalina simu noise disturbances n'ebirala ku mulirwano. Ogenda otuuka okuwetegereza ettaka. Bano tudde mukikolako kati ate yanga gwe balese mu mmotoka kupa ayina kye yalaba. Oh, good Christ. Ono agenda okutuuka eno ogenda okwetegereza. Omanyi omukadde ono kye yakola. Abalala badde engulu naye ono taddangu. Akyali staboni omusajja ono yalina akajanja neera kati ke kajanja akamutawaanya. Lwaki todde engulu? Bano bonna abafu bakomyewo gw'olemeddeyo. Yafa olunaku lumu emabega bano abalala abadde engulu lwe batagira. Kati ekintu kino kirina be kisudde eddala. Ono yaziikudde bbaawe. Edi mukwano bebbi komawo. Yaziikudde bba bwamubuuza lwaki oluddeyo abalala bayanguyeeyo.
kati yagenze okwetegereza kiki ekibadde kikuba mu kibaani najja agwa ku mannyo amannyo gaagano kumbe waggulu eri ono agamba mumpereze bakorona ku nyumba ya sho sheriff kati ate walengerewo oluggi luggule sheriff omuzzukulu alazeebwa kyava ayita kupa alaze bannange firimu yino ayasagala nankani ekikingwe nyengaganawakamibona amanyo lyajja muli eridda nerikomawo kumba amanyo kiri bulungi namwe mundeetera ebizibu. Ono yali omu ku abo abaali bafudde ne badda kati ono ba yali muwala we kana mukadde nga kalala nnyo vaako ku munno naawe kalina amaanyi kannamukadde waliwo bino ebinaaka ebiwabyo bye bakozesa okugwawo bakungula kasooli bakwate mundu kaagala kutema muntu emu gye yava ataase muganda we ne kamutunga kamusajja ebyenda emu bannange nyamba nekajja nakyo kamalirizo likadde kwono kakano kakutte ensawulo amasasi ganda mukadde tekafa kali kamukuba livaiva kano kagala n'omusaayi ke kanywa embalaasi nyakako teganzeho ndeeta okubaaga mama bametia kichwa ogenda okwetegereza n'omuwala naddawo kitegeeza ki katonda wange muganda wono naye abadde omu ku balivaiva kweni togamba taata yamugaa togamba taata wenduka eno tandikira eyokubiri Revival Series Emmys Production munowo kyokutuusako nga bulijjo Ronnie's Entertainment bwe kiri tubaagala nnyo mwena abatwagala akume And all got new kids, a new wave of exclusive, as if there's something new.